Bannakibiina ky'NUP bano abasatu okuli Maxwell Okero, Alex Kadyama, saako ne Richard Tiringanya. Bano bakwatibwanga ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'E11 omwaka 2022 mu bitundu by'omu kibuga Kampala, era nga bano bakwatibwa okusinziira mu kawaayiro akafuga ebyambalo by'amagye aka 164 ng'oludda oluvunaanwa lwategeeza nti bano basangibwa n'ebyambalo bino mu bukyamu ebyali birina okubeera n'ab'amagye. The maximum sentence for the offence is 7 years imprisonment. Bano bamaze mu nkomyi ebbanga erisoba mu mwaka omulamba. Bano basalibwanga ennaku z'omwezi 8 omwezi guno ogw'omunaana omwaka 2022 mu maaso ga ssentebe wa kkooti eno Brigadier General Freeman Mugabe, era nga yategeeza nti okusinza ku kibonerezo ekyali kirina okubaweebwa singa omusango guno gwabakka mu vvi baali balina okusalibwa omwaka mulamba mu nkomyo n'emyezi 11 saako n'ennaku 3. Wabula okusinziira ku bano nti omusango guno baagwegaana, kkooti eno yatuula ku ntebe nabo ne bakkaanya omusango guno bagubaggyeko. That the maximum sentence for this offence is 7 years imprisonment, that a period of 1 year, 11 months and 3 days imprisonment is appropriate. Olwaliro mu maaso ga ssentebe wa kkooti eno asazeewo okubaggyako emisango gino, wabula n'abalabula obutaddamu kwekubeseza ku nkofiira zino oba ebyambalo ebifaananyiza eby'amagye. That a period of 2 months for mitigating factors is appropriate. Therefore, this court, after deducting a period of 1 year, 9 months and 3 days spent on remand, and a period of 2 months for mitigating factors, hereby sentences you to a caution. Bano bakwatibwa mu kiseera Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala baali babwenja akalumbi bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga kyava ku Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali akwatidde ekibiina kya NUP mu kiseera ekya Bendera okwatibwa mu bitundu by'eruwuka ekyaviirako abantu mu ggwanga lyonna okwekalakaasa, era nga gye byafundikirira ng'abantu abasoba mu 50 balusuddemu akaba, abalala ne basimatuka n'ebisago. Ekyokuleka abantu bafe tiyaggaasi masasi simanyi nti oba banatuwa na accountability ya tiyaggaasi ono gwe bagenda nga bakuba abantu bwe omuntu wa bulijjo n'omuntu eyeesimbyewo kwegamba abijjewo afuge paka wawulira nti bamukululira kaliba okusinga wasatu atusa mu mbeere. To do its work, don't put it on Bobby Wine. Sajja kiba kitegeeza omutidde naye guno omulembeze sijja kulimba baffe bavubuka bwakivubuka n'abazungu bakimanyi majoli. Okusinziira ku munnamateeka George Musisa agambye nti abantu bangi omwaka guno abasibiddwa mu kkooti ey'amagye, kyagamba nti kino kivuddeyo nga kivumirirwa ebitongole ebirwanizi by'eddembe nga kati kisaanidde okuba nga kiteekebwa mu nkola. Okwambala kyebayita freedom of expression, okuwagira kyoyagala ne mu nnyambala yaakyo si musango, naye olw'okukozesa ne institution zaffe ez'eggwanga ng'amagye ne kkooti okulaba nga tugezaako okusetulinga oba okugonjoola enkaayana z'ebyobufuzi. Nze ndaba kiba kituzza emabega okusinziira ku nfuga etambulira ku mateeka, kubanga kitegeeza nti tukozesa amagye, tukozesa kkooti okulaba nga tulwana ntalo za byabufuzi. Nze Omulangira Junju Moses, KTV amalindirire.